kumanya zibengenda tandikira Njako Sande ndi munyivu nyo lwa kampuni ena ali Nsandi yatujjako sente zaffe nga batugamba tubagenda tufunira emirimu bangamba mbadde na sayininga nga ngenda kata natuka n'okusayininga contract gyesimanyi bana bisayininga byonna nga ngenda kata era nga ngenda kola security batujjako sente ez'enjawulo zino za uniform zino za ki zino za passport biki byonna za registration ng'omuntu oyina okusasula millions mukaaga zonna okuggwayo naye nga batugamba tugenda sasulanga mu kibanja mpola naye nga batujjako sente bagenda batujjako sente naye sawa y'olwaleero tubadde tulina okusitula ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno tugenza tuuka ku kampuni nga wasibe okuva eggulo tukuba amasimu gaffe tebagakwata kampuni eno agikulira simu manyi naye namba zetu zirina tuzikubako amasimu agakwata naye atugamba ali mu kuvuga agenda kuddamu atukubire abatukwasaganya bulijjo ku ofisi wonna tebali akwata simu ye omukyalo omu twamulondola gy'asula twagenza okutuukayo nga yasenguka wiiki namba emabega ekikakasa ati ddala twabbiddwa tugenza tuuka ku ofisi balese enzigule nga nkalu temuli bintu era nanyini kampuni eno yonna gy'oli tukunoonya tuli banyiivu nnyo olwa TVs ezikozesebwa okulangibwa abafere bano TV ya Ssaabasajja Kabaka BBS Terifayina ne bagikozesa ddala okulanga ebintu ebyekifere bino TV ez'enjawulo ziza ziranga abantu bano radio nyingi ziranga abantu bano naye ddala nga bakimanyi nti bafere tuli banyiivu nnyo olw'ekyo era nanyini kampuni wonna woli tumanya tukunoonya Janati Jamira bwenna we muli tumanya tubanoonya twagala sente zaffe egego kusenisa enfuma bantu bali buloli buli omwe bakubanja babitutte bagenze basenguse tebaliimu tukuba amasimu tebagakwata kago bangamba ngenda kukola kago Dubai nesayininga ne batugamba nga okuva nga 15 gw'omwenda okutuuka nga 25 gw'ekumi tuze ku kampuni olwali babadde batugamba tulete passport tuse tebaliiwo batubye bazibye sente zitwaba mu milioni 3 batugamba tusoloka milioni 3 mu ntandikwa deni tuongere sente ndala bo tuba tugenze nga tandisa okukola babagenda tutema ku musaala mpola ne batuwe ebbanga lya myezi 2 nga tugenze kati giweze emyezi 8 tetugenda tuze ku kampuni baabo basenguse bagaddewo tebeeranga nako kuti kuno abayita n'abayagi
ne bajja ne batukolako ne batujjako n'ebyenkumu twagala kumanya internal affairs yatandika gy'okukolagana n'abafere nga ne aidi omusajja nebatwala kitutwala kubba abantu amanya aganze kusenisa enfuma era nasanga n'ekibiina nti kitwala abaana ebweru etandika okusomba abantu ababuli kikabuli n'abaana baleta sente zaabwe nebeka nti abaana babasasula sente batusatugamba mwezi gwa 8 ti abaana abasoose mwe bagenda okutambulira akati ne tuvaayo ne batugamba nti gujja kwa mwezi gwa 9 netunda omwezi gw'omwenda nagwo ne gugwako paka mwezi gw'10 bwe gutuuse tugenza okutuuka wano nabaga nti batubbye naye ab'obuyinza bwenna bannanyi butuyambe kubanga n'ebipande bya pulezidenti Museveni nabyo mu emirimu ofiisi zaawo abafere nebuuza kuba nagendako ne ku poliisi nendipootinga poliisi era nabasangawo wano era baga nti omusajja ono bambega nembabega nga ndowooza ababbi bano batambula n'abapoliisi kubanga ne poliisi tiyafaayo bajja nga babikasente nibatandika okufeera abantu era tefuddeyo nakati kujja okuyamba abantu basebo muyambe abantu amanya agange nze Sembairwa Issa era nga ndi munyiivu nnyo aba licensed consultants abadde batulima nti batutwala ebweru batubbye sente naleeta bannange wano tuli 9 abalala bava wala bavayo Masaka naye batubbye sente zaffe buli mwana abadde asobereza mu kakadde beze batubbye batugamba tugendagenda nga 25 guno omwezi naye tugenza okutuukawo olwaleero nga batutumye passport zaffe nga tebakola ki nga tebaliwo basenguse tuli banyiivu nnyo olwa BBS kwa BBS yabadde balanga ne KBS naye gavumenti ekintu kino bamwe ekiri mu tusaasira ala mutulize sente zaffe bakwatibwe Kampala mbu tukole statement nze Nansubuga Hajara sente zaffe tutaddemu nnyingi nnyo nga bukiseera batukubira amasimu twatandika nga batugamba leetayo zino sente ng'ojjawo bakubira essimu ne bagamba twagala enkojje ku kino n'obagamba siyina sente nga bakugamba oba olya tosobole nga tolina sente totawaana kujja sente zaffe tutaddemu nnyingi nnyo sente twewola neewole tutunda byaffe $3 ate si zokka nga ngenda kola waitress taki nga je ngendako nga je banga menanga ateka mu sente wonaabo ogenze balance omulalo ojja mutuwa nga otandise okola buli mwezi otwenga $25 paka sente zaffe zotwaddemu ze tunda wezina abaziweddeyo sente ademu nyingi twatunda ebintu byaffe nga tutandika ne tujja buliseera batukubira essimu twatujjeko omusayi yellow fever biki bena tubikoze byonna biweddeyo badde batugambye ku Lwomukaga luno okujja smart abalina passports bazireete ffe gwe twabakubidde amasimu nga batugamba tuli ku internal affairs tugenze Kyambogo okujjayo passports tulinze tukuba amasimu weda tugakuba nga tegaliiko tebatukwata tuli awo tulinze ekiddako tetukitegeera pakola
bannaffe lwe bakedde ne bajja bagenza okutuukawo okwata ku luggi okugula nga balowooza oluggi lusibe okunyanyanyeenyako ng'oluggi luggule nga lweggula ne batugamba ku gurupu bannange temuli wadde ekintu bwe kimu bakitutte dda nga temuli awe tumanyidde ne tugamba leka baatubbe tetulina kyakkola ne twekubira enduulu tusaba tuyamba